Mama tukusasite kitabo ky'omwana n'Omukama yatulate yatuggyako. N'ekinyonyi kyo ateekeko bokka tujja kuba tumaliriza. Njenga lwalese kiri special bantu erinnya lyo wano nakyo nga bakiteekako. Mukyala Kawala Goleti asiibula mutabani ogwo Ewaliya. Kitalo Maama tokonya tujja kuwa essaala maama ye ajja kubanga akugumya mu mbeera yonna. Kitalo kitala genda kuzaako abaana mwitoro banzike ekimu taata waggwe ate mumusiimule muloza Omukama okubateeka ku nsi ate era tumusanga yonna gy'alazze. Jana alifanya ulao lina ujibote kichini hicho alimana b'omugenzi musimbule munnambwe Mukama yawutula ate yakutuggyeko. Jana kitalo naye nange nange kyaliyo kufa negeze nkola ekigamba nti abakisinomu kubanga bayibuli gyetukiririzaamu bayibuli yaffe bonna buleebutubange zonna zijjudde wafu si bwe kiri buli omwami bwebogerako batomala kufa ne bakwogerako gyali awaali galiiwo ekigenda omusaseredo tukwegasitewamu nobeera mubuzibu. Omukristu akukulensinga omuwe ebbaluwa ey'okusabira omugenzi n'otuula ku ntebe ogiwandiike ng'onoonya by'oteekamu nga tobirina. Kaza agambe weeteeke mu kafaananyi kaako, weeteeke mu kifaananyi ky'omusomesa okomentinga ku muntu gw'otumanyiriye bwananyiriye bagamba musomesa abadde mu katoliki yabatizibwa n'okusoma abadde asoma. Ekirungi abajulizi ba Uganda 24 bonna basomesa neekakasa sigenda kusigala bweru lwakulimba. Kyekakasa togendere faaza awulire sigenda kukiweba kulimba mutunyigiriza ne Yesu akimanya agenda okusala omusango mutunyigiriza. Oyogera ekituufu musomesa olugwalo ate eri bwana mukulu ajja kutuyigiriza. Mutuyambe temuyamba ffenaffe omweyambe. Eggulo nayogedde ebigambo byange bibiri. Tewali kumu atudde wano oba ng'olina eddiini oba tolina, oba ng'otegeera bulungi oba nga gwosingayo olina diguriizi 5, oba nga ne ku mwezi okwatako olina obuyinza. Olunaku lujja kukya naggambe lujja kukya oyimirire mu maaso g'akubuuze oba gwali osinga abalalu nga kwekiyamaani waabwe kululi ajja kuwa otegeere bulungi byoli okola. Essomero erisinga okumukaaga tewali atagenda kuyimirira mu maaso ge. Yesu be balamuzi ba Uganda. Mulamuzi wa Uganda Kasooka gwe 264 n'omuwakeero asala yitya ayagala tasala kituufu kubanga yeefunye esente. Naye ono omulungi mwana waffe ne bw'ozimuwa zonna 164 tewaffi asala kituufu gy'okoze.
omuwandiisi n'agamba mu maaso g'oyo bwe tugenda okuwoleza naye ogenda kuwozaayo ki faaza byatugambe olwaleero n'owekulo byetugambye ripooti ki gy'owandiise gy'ogenda okusomayo tubadde tusabira muganda waffe ng'olwo nze buli mbasabira omugenzi ntunuulira kinu ripooti ki gy'agenda okusoma mu maaso ga Yesu alyoke amugambe yingira muku Joshua omukulembeze ow'amaanyi kyeyogera kyali kituufu weesalirewo ng'okyali ku nsi kuno ogwa sayidi ki mu maaso ga Yesu terikuyimirira ku sayidi ki ate okuyimirira ku sayidi yo kuba ku nsi nga sayidi yo gitegeke ekyo kyekyamuzuukiza n'alinnya mu ggulu tukutegekera biko yakulekera answers bbiri no ne yesu ate ekizibu kyeyakola teyatubuulira budde waliwo omusaasirere noti omu mulwadde yali kibutu nagamba tumusomesa omanyi nti tugende nkya naye olwaleero ndi bizi ekintu kino kijjukiranga kyenamubuuza atayiminga obudde otambula naye musawo atayiminga obudde otambula naye kati mbuuzaku ogamba nti bajja kungatta nkya nja kutandika okusembera mwaka bujja nja kuva mu nsonga zenemeddemu mu 227 nga tomanyi nti nenkya tokensa kaleogula yogedde kituufu ali musomesa alemala nsonga mwomu ku bayimbi abo ntukoddirira enkya oyinza okuwulira ebigambo binaabeereyo mbaala naye kugenda ku nkanga gwe ekizampa eryawo kikyensiitanako kwagamba gezaako nga bw'osobola ng'okyassa omukka owandiika eripooti yo ebikolwa byo bikeebi abafamire yaabo bobe basaasise kitalo nnyo omuntu waffe bw'atuvaako tuwulira bubi naye ekizibu yatwekweka nga twandibuuzizza ebibuuzo ebiyitirivu obungi ate simanyi oba yandituwonye naye yekweko ate olwali gwe twegayirira akwatibwe ng'obe ekisa omusaasirimu ebyo byonna bye yakola ebitali ebituufu byaba asinziirako amuwetuumula ekyebereze mwebenya somesa webale nnyo byalabadde ebituufu byonna byonna bituufu watu mu kaseera akazimba nokusubira kukalo aye twebaza n'omugenzi okufa nga yosefu eyeeganya ekereziya ezo nakyo kikulu nk'ekyo so tugende nga butulu batugamba amala okutuuka ku lusinga lwe tuliko tune kyonna gye tulaga gye tukolerera oluusi bakulu bwe batujjukiza bujjukiza tugenda kuteekako ebiguli naye tugenda kuleesa mu bwangu kubanga ebasiga ebingi ennyo tujja kusaba maama w'omugenzi